Endwadde nnyingi ezituluma naye nga tetumanyi nzijanjaba yaazo. N'eddagala lingi erituweebwa naye nga tulikozesa bubi. Ekivaako endwadde okkonera mu mubiri. Twegatteko ng'abasawo abakugu bakunnyonnyola ebika by'endwadde, ebika by'eddagala n'enkozesa yaalyo. Mu ggulire lituyise obulamu n'endwadde buli lwakuna mu gataliiko nfuufu ku Bukedde TV1 wokka. Olunaku olwaleero mu gataliiko nfuufu nga bulijjo bwe tuze tugamba tukuleetedde ekyenjawulo mwe tugenda okuba nga tukulagira endwadde ez'enjawulo ezikutawaanya z'osobola okwewala bwe kiba kisoboka ozeewale, ezijanjabibwa ofune obujjanjabi obutuufu, ate n'ezo z'osobola okuyambamu munno akulinaanye naawe omuyambe. Era olunaku olwaleero tuzze wano ku Mukwaya General Hospital twagala tutandike ku bulwadde obusinga okutawaanya abantu nga bwe bulwadde obw'omusujja. Abantu abali wakati w'2,800 n'ebikumi 300 betufiirwa buli lunaku mu Uganda olw'omusujja gw'ensiri ogumanyiddwa nga malaria. Yadde nga bangi wano tumanyi nti ensiri ze zitulwaza omusujja, naye si bwe kiri nga gwe nange ffe abalwaza ensiri olwo nayo neegutambuza nga Dr. Mukwaya wa Mukwaya General Hospital bw'atunnyonnyola. Ensiri yo veke etambuza butambuza nti esanga Robin nga alina malaria yezze kunywa omusaayi efune ku mmere erye nesanga Robin alinamu obuka bwa malaria nebujjamu yefunye emmere musaayi kubanga zo zibeera ku ensiri eno enkazi okusobola okuzaala abaana amagi gende ezaala ensiri endala yeetaaga ekirungo ekiri mu musaayi era yebegenda musaayi mu bantu naye genda nejjamu ki obuka buli kanegende wamukulu sentongo ono nemuteekamu naye n'alwala. Ensiri ezituluma ziva mu bisiko ebitwetoolodde, ebicupa by'osuula, ebidiba by'amazzi ebikwetoolodde ko ne kasasiro gw'okuwumira okulinaana ewuwo. Ensiri ng'eneekuluma tekugwera bugwizi wabula naye esooka nedda ku kisenge ne yeeroboza oyo w'okuluma. Olunaku abantu abagenda okufa leero bali 28 ebunazibira nze naawe ng'abantu 29 bafudde from malaria mu Uganda yokka leero. Siwira akati multiply this by 365 and see the number we lose a year over 100,000. Kizibu okutegeererawo nti ofunye omusujja gwa malaria naddala ng'ensiri yakakuluma ng'oluusi ennaku bwe ziba tezinnawera wakati w'7 ne 10 kizibu ddala okugulaba amangu kubanga obuwuka buba tebunnasaasaana. Kubanga ensiri bwekuluma obuwuka buno bugenda okusooka mu kibumba eyo ne butandika okulya ne bulya mu kibumba kuzaala ne buzaala bwe buzadde ne bujja mu musaayi okulya ne buba bukyali butono towulira nnyo nkenyera ne buddayo mu kibumba okuzaala ne bukoma kati nga tebungiko ne bufulowinga mu musaayi. Kati ofuna critical number nti kati obuka bungi nnyo mu musaayi ofulowinga nkofuna ekitengo n'ofuna ebulya nga emmeme kusindukira omutwe guluma olusujjasujja ennyingo. Dr. Mukwaya atunnyonnyola nti omusujja gwa malaria gulimu emitendera ng'oyinza ogunnyonnyola nga weeyambisa ensibuko yaagwo. Tuyina Plasmodium falciparum yasinga ennyo obutawaanya mu Uganda kumpi ebitundu 9 ku 10 ku musujja gwe tulaba wano ogw'ensiri guleetebwa akawuka akabeta Plasmodium falciparum. Tuyina Plasmodium ovale akati tuba ne Plasmodium maleli oyo nno nze naaludde omulaba wano kujjaku mu bitabo. Tuba ne Plasmodium vivax ebika ebimu tubisanga mu West Africa ne wano vivax n'ovale na weebiri wano naye ekisinga ddala bututawaanya era ekireeta nnyo obulabe naddala bafuna omusujja ogugenda ku bwongo ye Plasmodium falciparum. Ayongerako nti si buli nsiri yonna ekuluma nti erwaza omusujja gwa malaria wabula ekkuta n'esesema mu musaayi gwo yokka yeekulwaza. Ensiri eyo yeewuunyisa nnyo bw'ejja okuva ebweru tesobola kujja neekugwako bweti ejja neesooka egwa wano neetunula neeraba ani gwegenda okuluma era neekwatawa era bw'ejja neegwa awatuufu yerowooza nti wano wenja okugwa kati neeteekamu kali akaki akamwa kaayo mpola mpola esooka neteekawo bulusulusu tosobola kuwulira bulungi nnyo nga ki ng'eyingizaamu akantu kaayo ako kati bw'eyingizaamu neryoka etandika okusika akati neesika bw'eba ekyasika bwetyo totera nnyo okufuna mutawaana munene nnyo tugambe ensiri esinga baddemu obuwuka bwa malaria omutaana gujja nga ewegedde ate nezza mu kuzza amalusu gaagaba mangi nnyo mu malusu g'ensiri mubeera ati buno obuwuka bwaki bwa malaria.
Bw'owulira olusujjasujja oba okuluma omutwe oba okumenyeka ennyingo, tosaanidde kulowoolezaawo nti ofunye omusujja gwa malaria, wabula olina okulaba omusawo omutendeke akukebere otegeere ekikuluma olwo akujjanjabe. Omusujja guno oba ekitengo kino kivudde ku ki? Oyinza okusanga olina ebbwa awantu omante si musujja gwansi si musujja guvudde ku nsiri, guvudde ku bbwa liri erimu amasiro. Kiraba oyinza okujja ng'olina akasekere ku liiso nekaleese ekitengo ekyo. Neeyo ngaako okulokuna olujja nga tukuleetera ebyobulamu ebirala nabyo bye weetaaga okumanya. Ssanyu bina mweruka ku Bukedde TV1 agatali konfuufu. Twegatteko ng'abasawo abakugu bakunnyonnyola ebika by'endwadde, ebika by'eddagala n'enkozesa yaalyo. Mu ggulire tuyise obulamu n'endwadde buli lwakuna mu gatali konfuufu ku Bukedde TV1 wokka.